nze mbadde mmaze emyaka nga 4 ndesigenda mu kyaki bannange kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Alokoke leero, alokoke, alokoke, alokoke. Mu kusaba ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni okwa buli Sande leero kwetabiddwamu omukukunavu Joseph Tamale Mirundi era abakkiriza bamwaniriza musanyu. Atenderezebwe omukama, atenderezebwe Mukama Katonda w'amagye, atenderezebwe omukama, atenderezebwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Ku makya bwe tugolokoka ssaawa ez'omutuntu enjuba ng'egenda okugwa. Omusumba Rosias Bujingo asabye Katonda amuwangaaze era wakuwangula ng'erinnya lye erya Joseph lyabawanguzi. Igolola emikono gy'osabire mukulu Tamale Mirundi Yosefu. Erinnya eryo nno ssebo tirifa. Yosefu baamutunda n'agenda alamajja alaze. Giyalama n'afuuka Katikkiro nga si gye bamuzaala nga ne mu ggwanga eggwanga lye ng'aliyo obwogu n'atereeza Egypt yonna. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Tamale Mirundi Yosefu mutukolere bulungi ne famire ye yonna n'omwana we bakwatagane bulungi ebyali bibatabudde biveewo kubanga nze ndi mulamu ne Tamale mulamu. Ekisinga obukulu Katonda affe oli mulamu n'ekkanisa yonnamu. Amaka gabeere mu reconciliation, buli kimu kitambule bulungi, buli kintu kyonna ekitawanya Tamale Mirundi kiwona olwaleero alinnye ku ttaka ettukuvu mu linnya lya Yesu. Era tusuubiza nti ategedde kyabadde asubwa for the last 40 years talinnyanga mu kyaki, naye agambye mwena ajja kudda. Mukama genda naye ate okomengawo naye, eroddeyo naye okomewo naye, beera naye obutamuta mu linnya lya Yesu. Amiina. Omusumba Bujingo agamba anyumirwa nnyo ebigambo bya Tamale Mirundi nga kiba kizibu obutafunamu kyoyiga mu byayogera. Era bw'oba wa concentratinzi n'owuliza Tamale Mirundi toviiramu awo. Njagala nnyo abantu ab'amagezi obulamu bwange, kubanga waakiri omujjamu statement naawe n'ogikonvate nga mu bwongo obwo nebaako weekutwala. Weegenderezanga nnyo by'oteeka mu mutwe gwo. Nabasomesa era nsobola obaddiramu katono nnyo nti ebintu ebikusuula oba ebikusimba biri bisatu: by'owulira, by'osoma, by'olaba. Tamale Mirundi agamba bingi byabadde asubwa ku mukwano gwe Omusumba Bujingo olw'ebizibu ebyamutuukako nga bwakubiriza abantu okumanya amanyi gaabwe n'ekye bali eri ensi eno. Omuntu ayina ekintu kye takitegeera abalala be bakiraba. Bujingo mumanya akkiriza mu Katonda naye ate Katonda akwagala nnyo. Mu Uganda tewali muntu gwe baali bakubye masasi okujjako ono ne Katumba Wamala ne bawona. Naye ate Katumba Wamala ye yalina abakuumi bangi, ye tomugeraageranya n'ono, ono yalina Katonda. You cannot understand what you are missing. Okujjako ng'okifunye. Kati nze kati nsanyuse kubanga kakati ntegedde kyembadde missing nga sigenda mu kyalo. Zikubire Yesu omusajja tumwanirize. Ekyokubiri, muganda wange ono y'omu ku bantu abalina omukisa omungi ennyo. Era nze nzikiriza nti Katonda bwano waali. Mirundi agamba bangi beefunyiridde ku kunafu y'Omusumba Bujingo naye abakkiriza baswaza abalabe nga bazimba Pentagon mu maanyi. Bujingo Katonda akuwanise. Akuwanise. Era ebintu byonna bya Pentagon biki mujja kubikola. Weeyongere maanyi.
nze mbagamba neyongera maanyi banvuma ne bakola ki neyongera maanyi kubanga mujjawo bwajja mu ddwaliro n'aleekandira mu lujja lw'eddwaliro akugaana kusindika mwana osindikira ddala omwana kimulume musindika pentagoni musindika pentagoni musindika pentagoni musindika pentagoni ayimirire era sebo abakyala bakitegeere mujjawo n'akugamba nti olubuto si lwa waka n'olugjamu abakuwangudde zaala omwana bamutwale mu DNA pentagoni mukiteekewo mugirwanire mukole ki omwana ajja kusirisa abantu. Obugero bwa mirundi obutamuggwako ne ku luno abuwadde abakkiriza nga bw'ababuulira ku kapa waka n'omusajja eyeesiga omusaayi gw'embuzi okumanya abamwagala. Omusajja omwe waffe yali ayagala okutestinga mikwano gye natta embuzi neyeesiga omusaayi n'agenda w'omusajja yasooka namugamba nti nzise mukazi wange n'ayita mukazi nagamba bulijjo sikugamba togenda wakasajja ako akasajja nakalaba dda katemu n'agenda ew'omulala n'amugamba yakuba nduulu. Owookusatu yamugamba bwekweka mu kitanda munda yaleeta poliisi. Sajja n'abagamba nti mwenna mbagezesezza mujje tugende tulye embuzi yange gye nasaze sinatta ku mukazi. Ate olwo ne bakyuka nze nabitegeeredde ngera tusobola kutta mukazi we kuba bakuteza amakuuli mangi ne bagamba nti oyo yayitawo tulina kano akasolo ke bayita kapa. Lwaki bakayita kapa? Abaganda baalyanga buli kimu naye bwe baatuuka ku kapa baga nti ako mukate kakapa kakapa naffe ensi bwe tugitambulamu nekafuuka kakapa kakapa ku mukaleke waliwo akali ewaka kapa yeeyagalira ewaka okukamala obukamazi ezasooka zagirwanirira nti ku mukaleke kakapa ensi tugitambulamu nga tufuuse kapa okwakwonako yagwa. Omusumba Bujinga asiimye Tamale Mirundi okuluŋŋamya eggwanga n'okwagala ensi ye n'akubiriza abantu nabo okumulabirako. Katonda atudde mu Tamale ono mu ngeri gy'otosuubira. Byonna by'obadde olowooza toyina ky'owulidde mu by'obadde tolowooza ate by'owulidde. Abadde mubuulizi wa lunaku tumukumireko mu ngalo. Naye nnyini agenda kwewulira kubanga eno enjiri tugizzaako ekiro ku Salt FM ne ku Salt TV ate n'emisana ojja kwewulira nawe weewunya ogambe ngenda kufuuka faaza oba pasita. Nakwagala nnyo nakwagalira ddala kuva dda kubanga oyogera ebigambo eby'amagezi. Munabudu Bujingo asiize Joseph Tamale Mirundi amafuta omusajja omukatuliki kuba ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Tesosola esaba n'abalokole n'abatali. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu wangula ebiri mu ndaayo Katonda abikuwonye n'abakuteeza emitego Mukama agitegulule akuwangaaze pentagoni ogiyimiriremu wakati oyogera ebigambo nti nabagamba mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu wangaala. Olabye bingi naye ate kaakati ggwe oyigidde ku bakadde bo guma tuli bagumu Mukama akole bulungi. Bya Owara Gabdiel, Salt TV, Omunyo.